Yes, it's Bana Uganda. I greet you all in mighty name of Jesus Christ. A video again for Uganda yona. Lava Colero. Habaseka. Some people they are happy. Sheglinya Mama Ali Mujana. Queen, King. Mukama yagala kwa abalungi bagende. Bayamba ko Mukama. Ababiba ekisiga. Oba omanyi oli Muslim. Pray the mighty God with all your heart. God love you, Islam. God love you, Thomas Islam. God kama kwagala Abaslam nyo. Mama wachiringi chigrinya guma mama. Guma. Bobby Wine guma. Alisi grinya. Who next? Chigrinya geze. Alikumurembe. Mbadde nga ntunuulira embeera ya Honorable Segirinya Muhammad okuva yadde okuva mu kkomera nga bw'afaanana mpulira omutima gukaaba. Muvubuka yali ayogera ng'ali energetic okuba nga yenna afaanana nga bw'afaanana bw'atyo ng'akene naggwaawo. Ne sigala nga neebuuza Mwami Museveni, kiki ennyo ky'olulunkanira ekyo ky'otannafuna ekikutuusisa abaana b'abandi ku kino? Abantu bwe batuuka mu myaka gyo bafuna kana abafuna okwekusa mitima kuba byafunye ababifunye byatafunye abawulyanga ne bwaba bifunye tebina kye bigenda mugasa. Tuyina bakadde baffe okwata sete n'omuwa ku luno. Wiki ey'okubiri boddamu muwagamba zino zaaki wampa ku luli munnanga ate zino zaaki olw'ensonga bafuna kana mitima naye gwatakuta oli wannabaki n'otuusa ekikutuusa ku mbeera eno n'obeera nga abaana b'abandi obafaananya bw'oti. Mama wa Segirinya omukyala yakaaba okuva ng'omwana we akyali mu kkomera mpaka nakati nkakasa bw'atunuulira embeera omwana we gy'alimu omutima gukaaba. Museveni kinnyo ky'onoonya ky'oyagala mu Uganda ekikufudde ensolo bw'ekiti abaana b'abandi n'obafaananya bw'oti ekyo ky'otannaba kufuna ky'otannakuŋŋaanya myaka gy'ofugidde Uganda ky'owulira ng'okyetaaga ekikyakufudde ensolo. Abaana b'abandi obasibye ossa abaana b'abantu. Bannange byonna bye ngenda okwogera sitegeera nkiddamu byonna bye ngenda okwogera sitegeera. Stress ya Segirinya yandeetedde okunywamu n'envaako okitegeera kati n'essaawa eno nkyavuddeko so bye ngenda okwogera sitegeera. Kansooke nneeyongeremu deni nzije. Sitegeera. Respect Papa Nobianili. Respect. Salute. Respect my president. Respect. Mwabakyali ku ndagaano y'omugenzi. Naye kaakati mmwe abantu abajja ne babawa speech kuva kwa Honorable Muhammad Segirinya mukoleraani? Mbuuza mmwe mukoleraani? Okuva gye bamulina ekintu kye mutaneetegereza. Waliwo ekintu kye ndi mu kwetegereza ku bantu bano. Simanyi oba nange oba kale just nyinza okuba nga ntamidde nga sibitegeera bulungi then mumpabulemu. Abantu bonna bonna be bakwasa omuzindaalo wano batugamba kimu mwena mwene ekyase Segirinya mukimanyi. Osigera bakyali mmwe temukimanyi. Mwe temumanyi ekyase Segirinya temukimanyi. Segirinya weereddwa butwa. Kye mugamba nti no Segirinya ekyamuse butwa mwe ku lulimi lwammwe luvaamu ne lugwa wali eri mukweka ki? Is this another way okubikirira dictator okutandika okubikirira ebibi ebyakoze kiki? Bantu bangi abatufuddeko nga tetulina report. Sheikh Nuhu Muzata yafa report tetwagira balenga twamusembayo okumulaba ng'ali ne Fulanka Gashumba bali omuchere ajaluna mubiru mu hoteli ye. Tugenda okuddamu okulaba ko batugamba yafudde covid nenga bwali butwa. Tugenda okulaba ku Ssaabasumba ng'atambuza musalaba obutwa bwali mu maski. We balaba nga tekimale nga tagenda kufa mangu ne bagenda ne bamutuga ekiro. Ebyo president yabyogeddeko. Mu abasigadde abakungubazi abasaba obuzindalo kufa kwa Segirinya mukoleraani? Segirinya Katonda atuyambye n'amuwa second chance. We yamuwa second chance n'akomawo ko mu bulamu n'atubuulya Segirinya yakuba butwa. Kale wakirigamba omugenzi we yali akyali mulamu yatugamba yakubiddwa obutwa. Tukitegeere. Ne kati muli mu kubikirira mwena ekyase Segirinya mukimanyi. Gwe mukulu gwayina akazindaalo yes bakakuwadde. Wobanga nawe okimanyi ekyase Segirinya lwaki tokyogera? Waliwo abatakimanyi. Si buli omuntu abadde agoberera obulwadde wa Segirinya. Okitegera nekwegala mutandise okubikka fayiro y'omufu. Yemu abakwata eddaame ng'omuntu yawandiika eddaame lye nga mulamu n'alikuwa. Wamala okulikuwa mu kusawa ye y'okufa n'okola ki? N'otandika okweka eddaame. N'oleeta eddaame ne weegatta ne bannamwandu ne mubba ebyobugagga by'omugenzi. Okitegera olwokubanga mukweka eddaame.
Seggirinya yatugamba yakuwa butwa yabyogeranga mulamu. Seggirinya yatugamba abantu abamutuusa kwekyo Mpuuga kwali. Lwaki Mpuuga mukwekerera nabagambye entamidde byenjogera sibitegeera. Buli kaneyogere gunaatera okunzigwako. Webale. Seggirinya yatugamba ng'akyali mulamu abantu abamutuusiza kwekyo ye Mpuuga. Abantu abamu ebitiibwa embalabe mukwata akazindalo mutandika kubikkirira. Twatandika ddi okubikkirira mu National Unity Platform. Tugamba mazima kulabisa amazima gakubewo. Elias Lukwago wagambye ekintu ekituusizaawo Seggirinya okutuuka okuba nti yebakidde mugongo nga n'omugamba kyuka takyasobola kukyuka kwekyusa ng'omuntu. Ogunaku yateekebwa mu kkomera. Yes, ekyo kituufu. Then wagenda mu kkomera, so what? N'akuwa ebiyiso ebyalimu obutwa mu kkomera. Gwoyiwa otugamba. Ne kakati ate oli tugamba obulwadde otwadde n'ennaku z'omwezi tweyanzizza. Then what happened? Omuntu waffe gwe batwalanga mulamu kyatuukawo. Yakubwa obutwa n'ebigere n'abiraga mu kkomera nga bamufumisa ebiyiso. Nga Papa Nobianili we yabyogedde. Yakubwa ebiyiso. Lwaki mubikkirira? Okitegeera? Omugenzi Seggirinya ekintu kyensinga omujjukirako abadde teyeerya ntaba ng'ekintu akikubawo nga we kiri. Tafudde yani gwe kigenda okukosa. Olunaku lwe yalumba Comrade Waiswa Mufumbiro. Then n'amala n'amwetondera naye ng'akyogedde. Okitegeera? N'akyogera n'amanya ati no biri byamuyiseko okelwa busungu. Naye omuntu waffe afudde. Omuntu ono yeewandikira eddaame lye n'endagaano n'agyogera. Ripooti n'agitulekera. Seggirinya ripooti y'okufa kwe yagikola akyali mulamu. Okitegeera? Mwe abasigaddewo lwaki mumulyamu olukulu olw'okubanga takyasobola kwogera essaawa eno. Katonda we yamuwa chansi ng'asobola okwogera obutambi tuwulina. Seggirinya yagamba yakubwa butwa. Teyagambako mbu abantu balitegeera ekirinzise. Yagamba yakubwa butwa mu ddwaliro. Kati gojja n'otandika otunyumiza bikasasiro byamwe mbu ekyase Seggirinya mwenna mukimanyi. Mukulu kwegamba gwe weeteze kamera Museveni yabawadde mission yabawadde kodi gye mulina okutambulizaakwe mujje mutugambe muno okay temwogera kyase Seggirinya mumbikkirire. Bakulu ffe tetuli ku ekyo. Seggirinya yakubiddwa butwa. Wabanga tosobola kwogera bulwadde bwa Seggirinya please akazindalo tokasaba. Fesio tukimanyi nti gyoli yes gyoli okay beera eyo. Tosaba kazindaalo. Twagala buli omu ategeeza omukungubazi nti Museveni ng'ayitira mu Mpuuga bawadde Seggirinya obutwa obwamusse. Totugamba mwena mukimanyi. Goza buli yazaawo okuziika akimanyi. Buli yaze okungubagira Seggirinya akimanyi. Buli yaze mulumba akimanyi. Bakulu mwebereremu nabagambye entamidde nze byenjogera sibitegeera. Alamise Wanyana twakulabye ng'okaaba obuziga bw'ekirogo mu kamera n'otugamba Seggirinya bingi byakulekedde. This is the moment of truth. Seggirinya nga tannateekebwako ttaka. Vaayo otubuulye Seggirinya byamaki ebyo bye mubadde bye mulina okusharinga ne Seggirinya. Nga Seggirinya tannabikako ttaka. Essaawa eno tunoonya abantu baffe kumanya nfa yaabwe. Museveni ngeri gy'abasse. Okitegeera? Museveni assa abantu bangi. Wali ne Seggirinya mu kkomera ng'atulaga ebiyiso ebyamukubwa. Seggirinya alina okuba nga yakunyumiza bingi. Mukulu totandika tugamba mu bingi nnyo Seggirinya byakulekedde bitubuulire nga tebannamuteekako ttaka. Olira tumale kujjako Museveni olyokoje mu kakiiko ka Truth and Reconciliation. Deni otubuulire lwaki gw'okyanyirira wakikola otya okubanga onyirira bw'otyo ate nga ero Seggirinya naye tumuyita takyasobola kuyitaba. Omusajja yatuyita abaana abangi n'atuyingiza struggle eyo. N'atuliidinga nga fuutu soja essaawa eno ne tumuyita komanda waffe takyasobola kudda ngulu tasobola. Tubuulire gwe wakikola otya wasurvivinga naye. Okitegeera ebyo twagala mututegeeze essaawa eno owasi ekyo mulimu kulya mu Seggirinya lukwe. Okitegeera abantu mmwe naye musabye obuzina bwe babawadde opportunity omulina otegeereza ensi nga Seggirinya tannawulizayo kuba kati essaawa eno omwoyo gwa Seggirinya gukyali ku nsi era Seggirinya mwenna abalaba mulimu mulyamu lukwe. Okitegeera Seggirinya ripooti y'okufa kwe yagyewandiikira n'agamba bannange naweereddwa butwa. Museveni yampadde obutwa mu kkomera. Mpuuga yali emabega g'okubonaabona kwange. Mpuuga gwo watemaatema abantu b'e Masaka naye omwana w'abendi Seggirinya yaluguzeemu obulamu. Ate essaawa eno otugamba oli mu kutambuza bitransition. Bannange abantu b'e Masaka munyiigeeko. Abantu b'e Masaka munyiigeeko. Seggirinya mwana we wamwe Masaka Kaddugala mwana we wamwe. Mpuuga wa Munyendo Mukungwe. Mpuuga ya Seggirinya. Mpuuga Seggirinya byogera mulamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kusokera ddala ntuusa okusaasira kwange eri famire ya muganda waffe Honorable Muhammad Seggirinya. Saba Allah abagumye ne muganda waffe Allah musonyiwe byamusobako. Ne ngumya ne bakomuledi mwenna. Mungu muganda waffe amujjuludde. Naye tetusobola kukijjawo nti gavumenti eno
yeri responsible kukufa kwa muganda waffe ojja kusanga omujega akugambye nti laptop muleke nammwe buli kimu gavumenti Honorable Segirinya abadde n'ebirwadde bye. Thank you so much. Oyo naye n'atuula wali n'akulaga nti akwawo smart nze akulizoninze. Tulabangayo omuzadde gwe bavunaana nga bamuvunaana omwana wafunye ekizibu nga bamuvunaana negligence. Nyumirwa nnyo okubira ebyokulabirako mu nsi gy'empangaaliramu. Mu nsi gy'empangaaliramu mulimu ba illegal immigrants. Singa mu nsi endala bwe kibeera ne basobola okukeera ku makya ne basuula ekiddo ne bayoola buli illegal immigrant. Naye once we bakirealizing nti gwe bakutte ali ku medication aina health complications bamuta agenda atayaye naye nga gwe bata mugwira ate muzzi wa misango kubanga ekyokubeera illegal oba muzzi wa misango naye nga bamutadde lwaki nti ali ku medication. Bavaliwenga obulamu bw'omuntu weewunye ng'omuntu mugwira mu nsi eyo nga tebatunulidde nti ono muzzi wa misanga ate si munnansi agende ewaabwe bamujjanjabire ewaabwe bamuta ebyo tujja kubitunulamu ng'amaze okuva ku medication katusooke tumute tebakukumira mu detention naye Segirinya mu nsi ye ne bamusiba abasawo ne bakola ripooti nti situation mwali ayina kubeera bweru agenda afuna obujjanjabi gavumenti nemulemeza mu kkomera bagenda okumuta mwenna mubirabo okuva lwe bamuta embeera ye paka lwagenda okuyingizibwa mu ttaka mmwe mujja kusasula byonna bye mukoze okunakuwaza abaana b'abandi okunakuwaza famire z'abantu mujja kusasula akaseera ne bwe kanaawanvuyirira katya bantu babayinako obukyayi simanyiwa gye mugenda kuddukira bwe muba muteekateeka kudduka wabweru wa ggwanga ate ye wasinga abanyiivu bemunyiiziza gye basinga obungi kati simanyiwa gye mugenda kuddukira bwe muliba temusasudde abaana bammwe bajja kusasula oli ayinza okugamba abaana bali innocent ate kakati mubateekamu byaki no their silence is a statement. Tebayinza kubeerawo nga batunula butunuzi nga bazadde baabwe bakaabya bazadde b'abalala bazadde b'abantu basibye ebimyu baziika abaana baabwe abaana babandi bafuuse bamulekwa ngolooza they will just walk away just like that mbu balibo bali innocent. Their silence is a statement. Bajja kusasulira ebyo bazadde baabwe bakoze nga bo bali awo babatunuulira butunuulizi kubanga family z'abantu zicontributinga kinene okushapinga omuntu bw'abava nga ava mu layini naye baba nga bazadde baabwe bakola ebyo byonna. Mama Segirinyo mukyala akuze mu myaka anafuye oyandibaddaga nti wano wengenda okuganyulirwa mwana wange mufuuse ensonga okuvaako mu bulamu n'amulekera omuzzukulu mu kaseera nga naye atandise okunafuwa aye ne bamulekera obuvunaanyizibwa bw'omuzzukulu. Mujja kusasula tuli bayingiza ebinnya by'emmese muligamba andi omulituka namwe laptop muliba mufudde bwe tuli batufudde abaana bagenda okujja bajja kuwolera eggwanga ku lw'abazadde baabwe. Goloza mama wa Segirinya bwe batuula ku mmeeza ne Nagirinya banyumyaki boogera ki? Olivia Lutaaya bw'atuula ku mmeeza ne mutabani we Jeremiah amugamba ki? Abo abaana baliwolera ku lw'abazadde baabwe ku bye bakoze abaana bamwe bajja kusasula twabakyawa tetuli baagala ate buli lunaku tweyongera batamwa oba mugenda kukola mutya mmwe bannange twabakyawa twabakoowa mukaabiza abantu ate basajjamu muli bagumu ensi ne bwe babanga yabakyawa etya era ne musigala nga mukyalemedde ku bantu ne mutagambako nti banne wano bino kati wetondera abantu nga tukyalina omukisa oba oli awo banaatutunulamu siru mukyakaabya abantu biki bye mululunkana nabyo bye mwagala okulya bye mutannalya mujja kusasula bwe muli batemusasudde abaana bammwe bajja kusasula famire z'abantu ze mukaabya abaana bammwe balisasula muli bamwe temusasudde buli muzadde yenna akola afuba kulaba nga ayagala abaana be babeere mu bulamu obulungi mulowooze ku nsi gye mugenda okulekamu abaana bammwe.